bwe twogera ku maanyi ga Bobby kino kye tutegeeza nga asisinkanye aba NRM. Ebintu babitegeera bwe ekituufu bakimanyi eno ssente ze zibaleeta abawagizi b'enyalemu ebyaddala Kyagulanyi aliko amasannyalaze nga sinnakutwala mu ndulundu entuumu n'entuumu ey'amawulire ge twolekedde essaawa zino agaakagwawo ampuliriza mayitirivu nnyo obunkenke munda mu kibiina ekya NRM bweyongedde obuzibu buvudde kuba RDC Abraham Museveni kaakati no waliwo akasattiro Alani Ssewanyana Emakindye ono yejjusa akaabya amaziga akiguddeko ampuliriza baminisita ba Mwami Museveni batuyana entuyo zikala ababaka mu parliament aba NRM kakati bonna basattira uliriza ebigambo ba presidential advisors Kasalini Kusasira omuyimbi Eddie Kenzo Buchamani Fulfiga Bakesa Lucha lwaki bino byonna biri bwe biti ampuliriza nze Eke Master tusumuludde ebigambo wabula nga sina kutuuseyo njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo ku katambi kano ak'abantu aba NRM ababadde bawereddwa essente ampuliriza basinkanye Mwami Kyagulanyi nyenkulabira essanyu emiranga amaziga okwazirana naye nga bino byonna byasanyu byerere twabagamba dda nti omukyere n'ennyama byebireeta abantu bano nga muwakana kansooke nkudizeko akatambi kano katono nnyo aba NRM olabe bwe bayayaana bwe balwana nga boolabaawo ba NRM okulaba ku Mwami Kyagulanyi nkutegeeza gye tutandikidde ampuliriza waliwo okutya okulya n'okombeso wani abamu aba NRM bammiddwa ekyansi okubaako bye boogera ku mikolo egya NRM gyennyini ng'ate abantu babagaana bantu ba bulijjo kati mpuliriza bulungi nnyo mpya nja kusaba otwegatteko ng'osubscribinga ng'okola ne kade buli waka gwettekayo ng'ono nga takusiba mukwano gwange ampuliriza aba RDCs ampuliriza waliwo ebyama ebikusike okulondoola okutambulira ku bantu bano okubamanya obuvo n'obuddo kaakati nno kimaze okuzuulwa gwanga Uganda letulimu ba RDCs bayita abayambi ba Mwami Museveni bonna okwetolola eggwanga Uganda bwe tukutte kaliculeta ne tugattagattamu ampuliriza nga bawerye ddala lukaaga mu mwenda okwetolola eggwanga Uganda kaakati nno njagala nkubuulire ebyama ebivuddeyo mu bantu bano ampuliriza njagala nkubuulire obuzibu bwolekedde ampuliriza gwe ali ku mukutu ogwa EKTV Media Uganda kaakati nno video soko jimpere ekigalo olwo mmanye nti nno esimbudde nkugambye nti olutalo okutya sinziggu mu State House ampuliriza byongedde okulanda nze Eke Master nsumuludde ebigambo wabula kansooke nkuzeeyo katono nnyo ku katambi kali akaba NRM obeetegereze bulungi nnyo ye lwaki nkuzaayo kankutusize mu nsonga direct kubanga obudde tulina butono nnyo sijja kuzaayo katambi kali wakalabi gye twatandikidde kantandike n'ensonga ba RDCs ampuliriza okwetolola eggwanga Uganda bino bikaabya bino bitiisa bino byennyamiza jukira nti bano babadde bafuna milioni 2.2 egy'eggwanga eza Uganda kaakati nno bannansi ne bateekawo akazito mu parliament ne bateekawo akazito kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso gavumenti evuddeyo olunaku olwaleero ensimbi y'omusolo egenda mu maaso n'okuyiika okufa ttogge ampuliriza njagala oli ebigambo bino bitiisa ba RDCs nkugambye nga tukyali mu lutalo olw'okubakendeeza nkugambye nti omuwendo bali 609 mu ggwanga Uganda yonna babadde bafuna milioni 2.2 kaakati nno nga tulwana basalweko kubanga omulimu gwabwe mutono nnyo omusajja agambye agenda bongeza omusaala abagenda gukubisamu emirundi ena zabagenda okubisa musaala gw'abasajja bano babadde bafuna milioni 2 ku ssente y'omusolo mu 2.2 nga ne bye bakola tetubirabawo nga twagala babakendeeze kaakati ennyo mu kulumya Mwami Museveni okulumya bannayuganda n'okubeera nga atukinagikako kaakati agambye essente ze mubadde mugamba milioni 2 nti mbawa nnyingi ngenda kubadde abolinga emirundi ena buli RDC agenda ku milioni 9 kyokka nga ate assistant oba muyite deputy RDC abadde afuna milioni 1.38 deputy RDC afuna milioni 1.38 kyokka assistant RDC afuna emitwalo 87 abantu bano bonna bo bagatta bali abantu ampuliriza bali abantu 609
kati ate bo ba assistant RDCs bokka betulina mu ggwanga Uganda bokka ba assistant RDCs bali abantu 300 nkugambye ba deputy RDCs bali 163 ate ba RDCs bokka bali 146 kati bwogatta omuwendo 146 163 ne bisatu bakola omugatte gwa 609 ngo bagasse ba RDCs ba deputy RDCs ne ba assistant RDCs kakati nno bano akasente omusajja agambye agenda zongeza nga tukyalwana nti omuwendo mungi basalweko ne sente zibafuna nyingi bali za bwerere bagenda bateka ku milioni 9 buli muntu kyannako kansuke nkutwale mu mboozi eno ekabya amaziga eyewunyisa nga abaana tebasoma nga basawo tebasasulwa ng'enguudo mbi nga amasanyaza tegabeerako emirimu gy'abantu gyafa ng'emisolo gyalinnya amazzi gatwala ebintu by'abantu mu Kampala sooka oli ebigambo bino ampuliriza tukomewo tewali kyakkola okukubagana empawa wakati wabamu kuwagira gavumenti y'eggwanga Uganda naddala ekibiina ekiri mu buyinza bw'eggwanga lino ki National Resistance Movement nga bagamba nti nedda ekifo kya RDC kirina okubeerawo kya mugaso nga bannayuganda abalala bangi naddala bali ku ludda olwabula gavumenti olwa opposition actually ng'ogyeko bali ku ludda olwabula gavumenti ne bannayuganda ba bulijjo bangi bazze babeera n'enzikiriza egamba nti nedda ekifo kya RDC tekirina ngeri ki gye kisaavingamu bannayuganda kisaavinga gavumenti eri mu buyinza yokka kisaavinga mu kulemesa ali mu buyinza bw'eggwanga lino kakati discussion nga zigenda mu maaso ngeri ababaka bagezaako okwagala okutandikiriza okuleeta ekirowoozo ekiscrappinga ekifo kya RDC okukendeeza obunene bwa parliament n'okukendeeza obungi bw'abaminisitaazi nga kwotadde okukendeeza obungi bw'aba presidential advisors enteekateeka ng'ekyagenda mu maaso ng'eriyo bannayuganda bagamba nti nedda ba RDC obukeredde olwaleero be bamu ku basinga okutwala ensimbi za gavumenti twetaaga ekifo ekyo tukijjewo because munnayuganda owa wansi talina waafuniremu ku ba RDC endowooza eyo ng'ekyagenda mu maaso bamukulu beesigye bamukulu Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda mu maaso n'okwewera nti kavunente be banaagitulamu y'eggwanga lino ekifo kya RDC kyakugibwawo amawulire genina gandaze awatali kuwannanya kwonna gavumenti ya wano emaze okukola enteekateeka ey'okwongeza emisaala egy'aba RDC ekubizaamu emirundi 4 wuliriza mukwano gwange mpuliriza bannayuganda nga mugenda maaso n'okugamba nti ekifo kya RDC kigibwewo abalala nga mugamba nti bakendeezebwe kakati ate gavumenti y'eggwanga Uganda ekoze otherwise yo kyekoze ndowooza mu kwagala okulumya bannayuganda omutwe abagamba nti ekifo ekyo kigibwewo gavumenti ndowooza mu kwagala okulumya aba opposition omutwe abalina enzikiriza egamba nti ba RDC mu ggwanga Uganda basaavinga mwami Museveni yekanga omuntu kakati gemaze okufuna mu ndagalaga gavumenti yamaze okusalawo yakuta omusala gw'aba RDCs negukubyamu emirundi 4 listen understand gandaze we bukeredde olwaleero ba RDC mu ggwanga Uganda babadde bafuna omusala gwa bukadde 2.2 nga abamyuka baabwe bafuna omusala gwa kakadde kamu 3.8 kakati ba assistant RDCs babadde bafuna omusala gwa 87 kakati gavumenti kyekoze ekubizaamu emirundi 4 nabadde ntunula we bukeredde olwaleero amawulire mu ndagandaze gavumenti egamba ba RDC munda mu ggwanga Uganda batandike bafuna omusala gwa bukadde 9 gavumenti yongedde okulumya abayaaye egambye bwe muba mu kyakaayana nti tubakendezeeko obungi bannayuganda bwe muba mu kyakaayana nti ekifo kya RDC kigibwewo katereka tubongeze omusala kibalume annange nabadde ntunula we bukeredde olwaleero ba RDC mu ggwanga Uganda bali 146 abamyuka baabwe abali ku mutendera gw'aba deputy RDCs
bali 163 wabula abamyuka baabwe abali ku mutendera gw'aba assistant RDC omugate mu ggwanga bali abantu 103. Ekyo kitegeeza nti ba RDC mu ggwanga lyonna bali ba RDC lukaaga mu mwenda. Kakati gavumenti egambye bwe muba mukalambidde bannayuganda nga mwagala ekifo kino kiveewo, kakati fereka tubongeza omusaala. Gavumenti eyongedde okulaga nti teri ku bannayuganda. Kakati nno nga tukyagenda mu maaso n'okulaba ensimbi, omusimbi, omudidi, obutitimbe n'obutitimbe obw'essente eza munnayuganda obwo obufa ttogge obugenda mu bintu ebitali mu nnyo mulamwa ebitayamba nnyo bannansi bannayuganda. Kati njagala ate butereevu ampuliriza nsooke nkutwaleko mu maserengeta g'eggwanga Uganda nkulage ennaku okwazirana emiranga ebiri eyo ng'abantu abandiyambiddwa gavumenti yabavaako dda nga n'abamu kuba batuusaako obuvune oba okubatuusa mu mbeera gye balimu ey'okubeera nga basajja battu tebakyasobola kubaako bye beekolera nga bantu bennyini abali mu gavumenti eya Mwami Museveni yennyini ate esalawo okubeera nga erumya n'okutulugunya abantu ate yandisazeewo okubeera nga ekuuma abantu. Bino byonna wembyogerera ampuliriza nga waliwo n'omusajja omu ffenna gwe twalabyeko era gwe ataamulabye olina omukisa kubanga ngenda kubeera nga mukulaga ono yakubwa omu ku basirikale aba UPDF. Ampuliriza wuliriza bulungi nnyo, yakubwa essasi eryamuviirako okutuka omugongo era omusajja ono amaze emyaka egisoba mu 10 n'okusoba ng'ali wansi ku ndiri musajja wattu wapookeza era ng'omusajja ono kigambwa mbu essasi lino baagamba bwe balimugiramu awo wennyininyini wagenda okufiira walanga ekikwasa ennaku oba ekyewuunyisa ekyennyamiza kyennyini ekiwadde emirimu nga gavumenti ya Mwami Museveni bino byonna bigenda mu maaso tebavangayo okuyamba musajja ono yadde ne ka panado yadde ka aspirini yadde ka mukene nti aliisa abaana kubanga ono yali muzadde abaamukuba baamukuba talina musango gwazizza yadde n'akamu n'akatono kubanga ono baamukuba amasasi ng'atudde alina mu mmotoka avuga nga tavumye muntu tasoozezza muntu takinnye muntu yenna yadde okubaako gwatomera oba gwakolobola naye omusajja kyatikka mutikke eyali akutte emmundu n'agamba mpulira njagala kuba ku nnyama ya muntu era bw'atyo yakwata emmundu n'agitunuza butereevu nnyo musajja ono n'amusindirira ebyasi ebyamukomya ku mugo gw'entaana musajja wattu n'asimatuka okubeera ng'agenda ekaganga. Kaakati nno okuva olwo njagala nkulaga omusajja ono ampuliriza nkulage nti abantu bye bayitamu bingi nnyo binene nnyo era okulwana okukyusa gavumenti eno abantu si basiru bye batuusiddwako bingi nnyo. Oba olyawo Mwami Kyagulanyi yabadde alukira mu disitulikiti emu ku ezo ez'omu maserengeta gali mu disitulikiti y'eggwanga mu maserengeta g'eggwanga Uganda. Ono yasanze okusomoozebwa okuyitirivu ennyo okuli okukuba tiyaggaasi okuwamba abawagizi aba NUP nga bwe mwalaba gye buvuddeko era nga bangi nnyo bali mu makomera nga n'abalala baabuzibwawo tewali amanyiiko mayitire g'abantu bano oba balirabika oba tebalirabika wabula nga okusiza ku bigenda mu maaso abantu 225 be baakabuzibwawo wabula nga abamu ku bo balabikiddeko mu kkooti nga Olivia Lutaya abalala ne balwako ku poliisi ez'enjawulo beppo n'abalala okubeera nga bano baafuuse musu gw'ekanyanya nga basajja battu tebanaddamu okubeera nga balabwako. Kati butereevu nsaba onneegatteko nsooke nkutwale butereevu nnyo nkulage essanyu eriri mu bantu nga balabye ku Mwami Kyagulanyi ate nkulage ennaku eri mu bantu bano ampuliriza eyo za lumonde. Akeno stage yaffe tubeera wano tumaze kwebbanga nnene lwaki batugobangana twagala kumwerekera paka Mitoma. Kyaddaaki poliisi babuuseeko bukumbu neyeemulula olunaku lwajjo disitulikiti y'e Kanungu yeegasse ku disitulikiti endala ezibaliwa ku ezo z'ataasobodde kutuukamu okuli Iganga, disitulikiti y'otuka omugga paaka gye gwabooga tegumulemesa okugituukamu ne disitulikiti y'Embala gye yali agenda okubala nti agituuseemu bwe yali ayokedde bwizi bwera gye baakwatira abawagizi be n'atatuukayo. Kyagulanyi nga tannayolekera Mitoma ne Bushenyi alaze nti okufa n'obutanyagwa bwakutuuka mu bifo ebyo. Ezimu nga Iganga already twazitadde dda mu programu yaffe era zina ennaku zetujjo zituukako naye ne zino ze tutatuuse engeri gye wakyali obudde tugenda sala amagezi tulabe nga tunyigiriza gye tutatuuse tutuukeyo. Mu disitulikiti y'e Mitoma asookedde mu katawuni k'e Kashenshero gy'abategeerezza nti waliwo ekiwamba abantu n'ekibuzaawo bantu buli munnayuganda kyatasaanye kweyibaala okuggyako nga bamukwasizza obukulembeze. Tuli mu gavumenti esinga obubi ey'Amini kubanga Museveni agenda mu nsiko ng'agamba bawamba abantu naye ne kati ssaawa zino bakyawamba abantu. Twabadde tuziika mukyala wa Kibalama
bamuwamba buwambi Kibalamata addangamu okulabika twamuziise wano Biharwe Mbarara ebbanga tono nyeriise wano mu Mbarara bawamba omuvubuka bamuyita Samu Mugumya paka kati tannaba kuddamu kulabika ekyo njagala mumanye nti buli omu ali mu ddenja. Olwaleero yatambudde n'omuwanika w'ekibiina Benjamin Katana era mu tawuni y'e Lutooche yabadde akkaatiriza by'ayogera. Myaka 40 jibire 40 konkare benguto amizi ganyu n'amabi amashomero n'amabi amarayiro tigarimo mbazi n'amarofa twenda change twenda chi twende mpinda hinduka kumyana nekola chi mara mwebale mnonga Ennyiriri bazisimbye mu makubo g'omu byalo gy'abadde ayita ng'eriyo n'abamukoledde ekifaananyi kya Uganda empya. Ku kyalo Nyerambire mu disitulikiti y'e Mitooma Kyagulanyi avudde mu kidduka n'ateeka ku kakokola tondeka nnyuma ne tusooka okwebuuza ogubadde. Asibidde mu luggya omubadde omulwadde atakyava ku kitanda gwanywegedde. Oluvannyuma tukitegedde nti ono ye Nassatu Ijuche Kapo ng'agamba nti yali yakaweza emyaka 20 ng'ali mu tawuni y'e Lutooche mu disitulikiti y'e Mitooma ne bamukuba essasi mu mugongo eryamulemeramu okuva mu Meeyi wa 2013 n'okutuusa kati gy'emyaka 12. Ayalintira kali incharge bamweta tukwasibwe narusi nkani nvuge motoka ya kasinziri arukunyara arbazu rw'enguto nyunta kucumanya kone nivuge motoka izanje tukano umurikira ki nyunta kumanyisha nabe ninkora ki kwanga kananya arbazu rw'enguto ntakureba side na side. Agamba abali mu kuba bayinaayina yali kundiri era emyaka gy'obuvubuka bwe gyonna gimufudde bwemage. Twagira mu government baguma tugira tembaje kugira ngo n'omusirikale wabo taza obwenkanya still ndya essuubi liri mu nkyukakyuka oba olyawo bwenejja anaafuna obwenkanya. Ndya na nyenda kule nyenda nkyukakyuka nyenda obwenkanya nyenda nkyukakyuka nyenda mwana hanyine family tikureberwa government niyejo. Muwala we Shakira Kankunda yakamala ekyomusanvu kyasomye ng'asooba lwa nsimbi kubula. Bazimpa abatuze bakunganya ne bampa mu bitundu by'e Lutooche Mitooma gyayisa abadde akiraba nti kirimu amajaani eno babasuubiza kubatereereza bbeeyi yaago. Amajaani naye amajaani gamwe gali ku ssente ntono nga bajja ne bagagula bekwasa oluguudo bagamba oluguudo lubi. Amajaani gamwe gali ku ssente ntono bagagula senti 3 senti 2 nga amajaani agava Kenya ku quality yemu n'ebiseera bisinga nga tubasinga quality naye nga amajaani gaabwe ga bbeeyi nene agafe ga bbeeyi ntono. Bw'avudde awo abadde ayolekera Lubirizi n'ayita mu kibira ky'e Nyalubaale. Ebidduka bitubidde olw'ekkubo ambulensi edduukirira abalwadde nayo neetuuka okwetaaga obudduukirize. Nagenda abasibe bonna tujja bajjayo mukomera abatalina musango. Abasibe nga Dr. Besigye talina musango. Abasibe nka Edi Mutwe tibirina omusango. Bw'atuuse mu katawuni k'Endekye waliwo omukadde atakyawanvuwa akunukkiriza waakiri amunywegere mu kyenyi. Yamugambye yabimanyi naye ng'olabira ddala nti birimu omuzinzi kubanga buli omu abadde nga atayagala kujja kyenyi ku munne. Eno ategeezezza nti ebiruma eggwanga bye bimu. Mulaba wano kyekiri e Busoga, nga kye mulaba wano kyekiri e Karamoja, nga kye mulaba wano kyekiri e Buganda. Ng'oyingira tawuni y'e Ishaka mu ntabiro y'ekkubo eridde Emitooma n'Entuŋŋamo poliisi ebadde enywezezza ebyokwerinda. Abawagizi wano bayiseewo ne babona ekkubo nga bajaganya. Kyokka Kyagulanyi olususse Yunivasite ya KIU poliisi erinako beerese ne bayitawo oluvannyuma n'eggala ekkubo. Be basazeeko batandise okusuukira olw'essungu.
abamu ku bano bayise mu bibira bya Kalitunsi okugwa mu maaso era neeno bavuddeyo batumbidde. mazima tukoleki oliko tukoto mwana kakukinga okujanga turabe kuno awuto muchaka ato mu president team nakukinda mama cece bagala kutukolera makubo nagano gali batuganya okuyitamu ku kisaawe kya Bushenyi ekikulu wakubye olukungaana e Bushenyi. Kyakulanya okutuuka ku kisaawe kya Bushenyi ekikulu wakubye olukungaana awamu atandisewo okuddukawo misinde olwaba ebyokwerinda okumutaataaganya. From there, our rally is right there. They are telling us to take another 40 minutes before we get to the rally. We don't understand. Kyakulanya ab'e Bushenyi nabo batuusizaako njiri yakubagatta wamu okwewala okusosolebwa naddala mu mawanga n'ensonga endala zonna eziyinza okwawulayawula mu bannayuganda. Nakutegeezezza nti omusajja amanyidwa nga Alan Sewanyana ono nga yesimbyewo ku kaadi eya PFF ampuliriza wali mu bitundu eby'Emakindye West wabula saagala weerabire nti omubaka waffe gwe tugenda okulonda ffenna ye Honorable Zaala Luyirika Maala kaakati ono yali ku ambulera yaffe eya National Unity Platform ab'Emakindye West saagala mwerabire oba mubuzibwabuzibwe abantu bano bannakigwanyize kaakati omusajja ono Alan Sewanyana ffenna tumujjukira kigambibwa nti ono yasibwa ku misango egyekuusa ku kutemula abantu abaali e Masaka ab'ebijambiya wabula ono yavuddeyo bubi nnyo n'avumaavuma n'okulangira omusajja amanyidwa nga Engineer Balimwezo wabula ng'ono yatuuse okubeera nga amulangira n'obulema yafuna accident gye buvuddeko mu myaka gye bambi egy'ekivubuka wabula omusajja ono Mukama Katonda yamusaasira nti okugulu okumu kwasalwako era bw'atyo n'asimattuka okufa okubeera nga mukwano gwange akkirire kaganga kakati nno Alan Sewanyana bwe yabadde katuuti yavuddeyo n'avuma omusajja ono n'amulangira okubeera omulema nga bw'atasobola yadde ogoba embaata endwadde yadde enkoko endwadde ng'ono agamba tayinza kusobola kubeera mmeeya kubanga mbw'oba mmeeya bwetaaga muntu nga mulamu mbunga Eriasi Lukwago wabula ono nga yeerabidde nti okulembera ekibuga oba okukola omulimu gwonna kaseeba woofiisi kye tusinga okwetaaga twetaaga bwongo tetwetaaga mibiri tetwetaaga kudduka misinde tetwetaaga kubuuka miyala kubanga ne Lukwago omulamu twamulabako ebiseera ebimu gye buvuddeko awo nga bamukutte n'akabanga akaana akato nga woze wuwi ebyo ataabiraba yaani kaakati nno gwe baakwata bati yali mulema yali mulamu awedde emirimu naye yakaaba n'akirako ne bebi ampuliriza akubwa empiso kaakati nno teyeerabira nti okubeera ng'omuntu abantu bamulonze obanga bamusiimye kiva ku busobozi bwe bamulabyemu n'engeri gy'azze ng'akolamu ebintu bye kaakati nno ekibuga twasazeewo kukikwasa Engineer Ronald Balimwezo ono ne bw'anaamulangira obulema kubanga okubeera mmeeya tekikwetaagisa kubeera n'amagulu abiri kasobera ng'olina omutwe ng'osobola okwogera ng'osobola okubeera n'obwongo obukolera bannakibuga bye beetaaga tetwetaaga kubeera mulamu magulu abiri guno si mupiira kusamba gino si misinde kutirimpya twetaaga kukozesa bwongo kakati nno Alan Sewanyana ono ebigambo bye yayogedde byamuzaalira eddamaka ebyazaalira ku nsiko era kaakati ono asattira njagala nsooke nkulageko katono nnyo ku bantu abamuzzeemu kansoke nkulage ku bigambo bye yayogedde ng'avuma Engineer Balimwezo kakati ate nkulage bwe bamwambalidde obukanzu kubanga obuleesu ate buwenjuka oli gwe njogerako munnakibiina munnange KNUP naye nga batasobola ebizibu bye tuyiseemu ne Lukwago kusteewo nga ndi kansala ebizibu bye tuyiseemu ne Lukwago nga ndi mubaka wa paalamenti manyi bulungi okusoomooza okuli mu kibuga Muzeeyi Kawalaata aswamye ayawo ku gati ya Siteo alengera muleeta atasobola kudduka misinde naye agambe ekibuga alhamdulillah nti tutte kuba bino byagguluba tudduse emyala ne tugibuuka ne Lukwago ng'alwaniramu abantu b'ekibuga kakati anadduka atya kuba bino bya misinde n'otira ekinaavaamu ng'ava wansi ng'ekibuga bakitwala leero lwenkakasizza nti abantu abatula ku kakiiko ka NUP nga mugaba party tickets ekituufu kyo temukola nsobi nze omu ku baawulira obubi nga Alan Sewanyana mumumye ticket ekituufu kyo kyannumamu naye nkakasizza nti basajja mmwe Katonda yabawa vision Katonda yabawa vision nti mutuula wansi ne mutunuulira omuntu ne mumukuba mu tooki ne mumanya kikyali
with all due respect, Alan Sewanyana, you have all the right okukuba campaign oba okucampaigningira yenna omuntu gw'oyagala. Naye bannange tebasekerera mulema. Ku nsi ya Mukama bw'obanga okyavuga emmotoka otambulira ku mabbali g'oluguudo okyalinnya ebidduka byonna tosekereranga mulema. Bw'obanga okyebaka n'abakazi abasoba mu omu obanga weebaka n'abasajja abasoba mu omu tosekereranga omulwadde wa siriimu. Bw'obanga okyassa tosekereranga mulwadde. Alan Sewanyana, ebigambo bye wakozesezza ng'otyoboola inginiya balimu ezo, I think it was uncalled for. Oyina all the right okucampaigningira Erias Lukwago, but ng'oteekamu ku respect ne opponent wa Lukwago. Omusajja inginiya balimu ezo bambi okuguluka okuluzinga okugulukwe sikakasa nti no yakeera ku makya n'asaba Mukama Katonda n'amugamba nti Katonda bw'oti bw'obontonda. Ekyo kintu kyabadde kibi. Like a leader, a true leader, ekintu ebigambo bye wakozesezza byabadde bibi nnyo. You just don't know what will happen to your children, even you yourself. Tugenda mu campaign ezakasameme nga abasirikale bo bali willing okuba buli omu. You just don't know what can happen to you. Alan Sewanyana, ebigambo bye wakozesezza byabadde bibi nnyo 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 nga mbutuufu tebijja mu kitiibwa kyo. Kyannuma bwe baakuma kaadi naate kati mpulira, I think it's me to apologize abaakuma kaadi, cause oba baakiraba batya nti n'omusajja gw'oyina omutima omubi. Like osekerera otya omulema? N'omukaringa omulema ng'okyalinya emmotoka. No, Alan Sewanyana, kino kye wakoze no kyabadde kikulabisa. Kibi nnyo 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 nnyo. This was really uncalled for. Kakati nno ebigambo bwe bityo wabula n'omusajja ono Alan Sewanyana mwenna mumujjukira we yabeereranga ng'akyalimu NUP buli kaseera yalaganga nti mulwadde nnyo era mbu ono okumusanga n'obutamusanga yagaananga okujja ku kitebe ng'agaana ogenda mu paliamenti nga buli kaseera yeeyongobeza nga yeefudde omulwadde awedde emirimu. Kumbe musajja wattu ayinza okuba nga yali akiina n'okubeera ng'akongola omugenzi Muhammad Segirinya kubanga ye yali mulwadde ebyaddala. Kaakati essaawa zino mumulabe ku stage engeri gy'awanyukamu emisinde, engeri gy'afuumuka emisinde nga yatugamba nti baamukuba obutwambu era mbu ne Segirinya obutwa bwe bwamutta. Kaakati ye Segirinya obutwa bwatuuka okubeera nga bumutta kyokka ate yono mulamu emisinde gyawanyukako obwenyusi alina obutwa yeewonyesa. Wabula Baganda bagamba nti essaawa ne bwebeera nfu tesobola kubeera ng'efa essaawa 24. Kaakati waliwo omubaka omu gwe sigenda kubeera nga nkubulira erinnya olunaku olwaleero yeevuddemu ampuliriza gano bwe gaba maziga ono akabye ga musaayi n'ayogera ebiraga mbu alinnyo ku sayidi ey'abantu wabula nga tumumanyi y'omu ku abo abaali ensimbi n'okubwegera ne babwegera okusinziira ku mubaka Ssekabira byayogera nti bano abaggulirwawo obubiina buno bwonna obusembyeyo Mwami Museveni yayaggulawo obubiina buno abuzeebuza abantu abajje ku NUP bawagire obubiina buno. Kaakati nno mbaka Ssekabira bwayogera ebigambo bino naffe ntugamba katubatunulire tuze tubalaba nga boogera ebigambo oba oliawo ebiraga nti ate bakuba nkyukakyuka. Kati olwaliro omwami ono avuliro naye n'alaga nti ali ku sayidi y'abantu enyigirizibwa. Wabula saagala weerabire reverse psychology Mwami Museveni gwakozesa akuterawo omuntu n'asooka nakkuba bw'alaba mu mukyaye ate n'amugamba kati weefuula ali ku sayidi yaabwe. Mu mbeera eyo neegattako tugende mu katambi kano kawanvumu era kekagenda okusembayo. Kawulirize ampuliriza ojja kutya abasajja bano nti baali batusanyira dda ku bwongo naye kati twabuuka dda ebyo byonna bye bakola twabivaako dda tetujja abakkiririzaamu. Omukulembeze yenna ajja n'akugamba nti akalulu tekasobola kuwangula Mwami Museveni gw'oba olonda waaki nziriramu basi nasonga kimulonda kubanga tagenda kuba ye kennyini talina belief that one he can remove the sitting president in this process
but two, that he can create change. Meaning a alternative, and there is no reason as to why otuyanira obwerero genda n'okolaji bannayuganda be bataddewo embeera eyo ne mwami Museveni yataddewo embeera eyo. Bwakukuuma ng'oyogera ekyo kiina bwe kiremesa okugenda okulonda kiddemu walugwe kitiiswa oba gwe kigaana okugenda okulonda kuba omumalamu essuubi nti akalulu tekasobola kumuwangula. Tutuuze ffenna leeta abakulembeze nga bakulemberwa atukulembera wano mu Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni ne bakulembera nabo obabuuze nti vision ya Uganda eriki. Ate bino bya vision 2040 ginnyonnyole. Tandika bajogera ku bwogezi ne bagireka yeki owulidde kojja kungu vision yeki mwana wa mama ng'emakuutu minerals bazitutte nga amafuta tugakutte ne tugawa abagwira bannansi ne batasigaza kintu. Amafuta yes nti economy yaffe kituufu growing naye nga abaji growing bannansi balinamu percentage ki nti okwata bujagali nyagamba nakusimbire bibiro n'omugamba gwe tuwa musolo okumala emyaka 3 Muna Uganda avudde Masindi omwana wa amaze okusoma avudde Bukoma Nsimbi n'omugamba mugende musingeyo ekyapa kyammwe omwana talina mulimu amaze okusoma bwe muba mumaze okusinga ekyapa mutandika okuwa omusolo ate n'amaduuka tugabanja alina okusasula rent ono atandikira mu kugwa omugwira ajja ne bamuwa tax holiday gwe towa musolo ne bamuwa ettaka ery'obwerere nammanve bw'aba mulungi nnyo nga peneti ne ssente ne bazimuwa amasanyalaze tasasula erubowa peneti bakwata ssente zivudde ew'omuwa omusolo e Bunyoro ow'eggulu ow'ebusoga ow'ebukoma nsimbi ow'e Kampala ne bamugaa tukwaniriza yadde toli mu Uganda tukuwadde ettaka lyaki ya bwerere esente zaki ne tumuwa ne sente za bwerere ne mumujjako n'omusolo yabachayiresta anti kakati eyo vision y'abantu era kyekiri kyenjagala okugamba nti waliwo enagambye nti this is a contest of ideas genze ndi wakululu hakuwala ukana mudra amazima we gali ngogera nga bwe gali naye ate n'obukyamu we buli nabo nembusaawo nga bwe buli nti omwana wa Nawati ali e Masindi akedde olunaku olwaleero Nawati yeewoze ssente aweerera omwana amaze okusoma anoonya capital to create a startup business nti baagala ki nti abaana b'e Bunyoro abava e Masindi bategedde nti balina abalimi bangi abaakasooli baagala kukola kuuma ka value addition kakuba kasooli okumugyamu obuwunga obukuto obusigadde babukolemu animal feeds. That is the vision I want to hear. That is the vision of empowering our people. Nti investor bw'aba biri abifunye bya bwerere owaffe omwana tubawe ekyuma tubawe skills zino skilling of our people yerije nagga nti education secretary ne secretary yo committee etuukira ddala ku kyalo olwo tubabuuza bannaffe mu EPU Masindi nti kyalo ki nti ekyalo bwe kiti nti obe Bukoma Nsimbi ekirya Saaka ekyankole mugamba ki muyinawo abaana bameka abawezezza emyaka 14 nti bali bwe bati nti tubasomesa okukola bagraftinga bwe bati mu kulima bakola bwe bati bw'oba omaze booti bw'okaza ssente ne zivaayo olwaleero emmanyi ne bwegwa nene twefulumiza obuwunga bw'emmanyi ne tukuba emmwanyi ekyokubiri kyekigireeta okubeera of value ennyanika ekyokusatu mu value chain y'emmwanyi twandigyempawerinze nti ebifuuyira pesticides ezireetebwa abalimi ziri fake government erina okuyingirawo nga feke nnyini tuwe manufacturing ya pesticides oba okubeera ne National Agricultural Research Organization ng'erina abasajja bakungu abagezi abazuuzi ne bagereeta disease resistant seedlings ng'ojje mu ekyo kakati ne tudda katale nti naye akatale emmwanyi yono mu kifo ky'ogigula nga mbisi nti tuteekawo ku sub county dryers girete nga bwerina girabe Brazil tebakyayandika ku wabweru ku tundubali girete nga bweri embisi bateeka mu dryer eddakiika nange emmwanyi yekaze
kakati dryers ezo zandibadde set up by government ku sub county ko buli gombolola kakati ne tuteka on central storage system nti ne bwoba toyinawo otereka nti bajja kubba bapimye emmwanyi zo bapimye kasooli wo bapimye eki mu kifo ky'okutunda kasooli omubisi otunze mukalu kuba bamuyisiza mu dryer amalamu eddakiika 4 nga yakazedda kitegeeza zino toxins ezimubaako tezimubaako kusuula value ye kitegeeza mu value chain ey'okuyamba omulimi eyanditunze kilo ya kasooli 5 n'agitunda 1,400 kitegeeza omuteereddemu olwenda kakati bo ne beegatta ne baga nti tutunde obuwunga bwe bayita bukomero maize brand ne bakuba obuwunga bwabwe ate ne balutunda 1,800 olwo ne bagabana amagoba gavumenti nebawa ekyuma nebawa amasannyalaze bwe malaawo nebawa packaging line yeyo gavumenti eyambye omuntu okumujja waali nga temukyusiza kumujja ku mulimi kuvuga boda nemuyambira mu mulimi bana waffe tulina boogera ku value addition naye tebayambye nga bwe bayambaani nti emmwanyi ne bagirima embaale ne bakwata muganda wange ne bagimuwa entunga mu factory kitegeeza vuga okuva embaale paka ogivuga emmwanyi ogitwala entunga ab'entunga mu bandibadde ne factory yaabwe ab'embaale nga balina factory yaabwe West Buganda ng'erina factory yaayo East Buganda erina factory ebusoga balina factory naye zino factory z'abalimi nti mu kifo ky'okugamba abantu nti ebikaado bitunzi oyo akuliraanye teekawo factory z'abalimi bano babyeguze nabo bafulumye sukaali tulabe bwe banaatuseera sukaali naye oddidde kampuni z'abannaggwedda olw'okuba nti be bano abayindi abafunye sente ku layisi si mwoyo mubi sibaga nti bayindi because of their color but because of the historical attachment ku growth of sugarcane. Yes, we thank them. Meta Madivani, you've been amazing, you've done a great work, but we are also saying empowerment means that the actual farmers bayina benefiting amweno value addition tutya tulina okudiversifying okuva mu kulilayinga kuba farmers batono kuba producers oba manufacturers abasobola okukola katero kuba tukeerenja netugandya tukoze katero sukali tumufulumize ku 5 because fena twagala okuprofiting aba players batono ne as we diversify nti radio ziri mmeka ziri 5 oba 10 oli waddembe okolera ku radio endala bagwana kwenda radio bagwana kwenda naye ogamba omulimi w'ebikajjo nti akuliranye yekka gwoguza nga bwe yabinnimiradde gavumenti nga bwe yayimiradde abantu b'ebusoga ebikajjo namba 2 ne mukwata ennyanja ne muzigobako abagungu ne muzigobako abantu bonna ne muzigobako abalala ne musigala nga mweka mugula ennuuni fenna tukimanyi nti ebbeeyi y'ennuuni egenda kumpi mu miliyoni 4 ennuuni ki meaning it's big business. Lwaki bazikolamu capsule bazikolamu eddagala erisiriminga eryokugga kakati it's big business e China naye ziva muki mu Nile Patch. Kakati government singa ebadde eyagala ekyo yandigambye nti tutaddeyo National Fishing Company nga bwe yali wedda nti naye buli National Fishing Company nti gobakoba nansi baba China basigale nga bavuga. This is the socio-economic injustice erese banna Uganda okutunula mu nsi yaabwe ngate bobe bagwira nti okutta amaje gakubya abantu kuleka Albert gabakubye ku kyoga gabakubye ku Victoria naye ng'okitegedde bulungi nti issue si nvuba mbi yokka kuba envuba mbi oteeka buteesi wali muntu ng'omugato tawaana era oteekawo etteeka n'ogamba agule ekyennyanja ekyo siona akivubi gwe kigule gw'olina omusango nyina ne gwe nagawano okumalawo obumenyi bw'amateeka n'obubbi genda ku end user aguze kibbe nkutidde gwe bagambe nti agule ettaala ly'emmotoka eribbe gwe bakutemako mukono teri ajja kuddamu kubba ate wali waagula ojja kubibba nga tonajja genda kati bino ebyennyanja ebitaaba badde babivuba kwata akiguzi oli ajja kukira ekyo kimenya amateeka si kigula omuzungu wakusingirako akozesa buwongo the power of the brain yetakubagana nnyo naawe aga nti Honorable Muhammad Nsereko nti tewali buzibu nti
twagana procession zimukubo tie tukubanja milioni 4 wanji tio twagamba nti procession tojikola nga bakuteera ka katambi tio yo siyegwe ti mukama wange yenze tewayimiridde makati gekubo nti no yimiriza ne okwata emboko n'okubono oba omala budde because ono gwokubasiye butegeevu nnyo bwe kubansawo ye nti every leader or every person who shall block traffic ng'akola unnecessary procession that has not been authorized by government will pay ne bwaba muyimbi takiddamu anti bakuleetera omuzungu akuleetera biru ku makya tyobanjibwa milioni 5 ng'ateeka attachment warrant ku buli kyabugaggabo garnishing the account ng'ateeka kuli is a strict liability offense kitegeeza gwe weewozaako oba ntegedde kyegamba nti transformation z'ensi ezisinga zikolebwa not with abantu naturally mu nsi bamenyi b'amateeka kagube musolo teri ayagala gusasula naye ekibaleetera okugusasula gukendeezeeko gube wansi bulijje gweyongera okuba omungi n'abantu beekyawa oli n'abanga atisse ebintu abireeta n'omusasuza VAT n'omusasuza import duty n'omusasuza surcharge yewoze milioni 1 atisse ebintu byakakadde omusolo gwa mitwalo 6 yechawa tayina kyakola kubanga government tomuwadde mulimu ne guno gwe yeetandikiddewo ate nagwo gulumbi government njagala mu debate gye tuli bane President Museveni mugambe nti wagamba abantu nti nkolerera kubasuula mu abasuubuzi. Why do you think they will be inspired to vote for you? Kubanga obagambye njagala mugwe nabo bajja kwagala ogwe. Naye nga ate kyandibadde nti atubeere ne win-win situation. I want to help you grow but also help the factories thrive. Nti tutya nti guno omusolo ogubadde VAT 17% katugirifting katugikendezeeko wano VAT tugiteeke ku 9%. We attract a stimulus of spending. Kakati bano bwe banaamala okugatharinga capital nti omusolo bwe mba nsuubuza milioni 1 omusolo gwa gavumenti guliko emitwalo 10 nguwaayo ndi musanyufu ng'ate ogwo bagukima 10% ku magoba ge mmaze okukola kuba gavumenti bino tebinteereddemu. Nabaga mutunulire perfect example y'ensi ezimu ndi mugenda ne mwegomba UAE n'ensi zimu naye omusajja yaba advising aba UAE yali mu Iran n'agamba kitaawe w'aba Maktoum ono n'abaga nti bw'oba oyagala okukuza ensi eno oli mu ddungu naye olina kye tuyita strategic location nga Uganda gyeyina ky'oba okola gy'omusolo mu nsi Mwarabu n'aga tunaalyawo nga gavumenti n'amugamba omusolo si gwe gukuza ensi ekyo baakikuteekeramu eyo yali colonial mentality ky'ova olaba nti Africa sinti yali tekula. Tax is a tool of dominance to show you state power. Buyinza nti nteresa zino mu kifuba nzikozese nga bwe njagala. Naye ate wali yamugamba nti fuula ensi yo tax free ng'abantu basula musolo naga enkeera kampuni z'abazungu zeereeta zokka ng'aggyewo musolo n'abagamba kati abo abazungu abazze bagamba okuggulawo wano kampuni buli munnansi muweeka ebitundu 3 ku buli 10 bongo in short buli munnansi yafuna omulimu nga tagusabye ng'atuddewa waka. Kampuni z'Abachina zonna ne zireeta warehouses mu Dubai n'etandika okubuufuuka free shipping zone and free trade zone. Mu kifo ky'omuntu okugenda Taiwan e China ewawa buli omu yatandika kuflyinga nga agenda wa Dubai yajje ebintu olwo ne bateekawo ennyonyi abaali bayina gundi eri Gulf Air eyawamu nga ya Gulf nsi za Gulf kumpi zonna ne batandika ne bakola Emirates n'endala. Emirates kati ye one of the world's strongest airlines etambula mu buli destination kubanga yajja nga alina okuleeta abantu abalina okusuubula ye na investing mu transport. Kakati nadda mu kyokubiri ne bamugamba nti gwe ta visa toteekawo nti sabira visa ku embassy omuntu bw'agula tiketi mu nsi yonna aba afunye visa. Olwaleero bannansi ba UAE batono
abagwira be basinga obungi nga bakolera bannansi kubanga ya attracting emirimu ng'aja attractinze ataddewo embeera y'obutebenkevu n'agirawo ddala omusolo n'agukendeeza kati atandise guzza mpola ate nga mutono nga corporation tax tuweeyo katono kuba otufunyemu naye bw'oba oli mu tekinologi bwereere era kati buli wa tekinologi adduka agenda wa mu UAE kitegeeza kampuni nga Amazon company mu UAE never end of the day ewerezaayo abakozi abakola mu Amazon abo bakola mu Amazon ne bapangisa amayumba kana amayumba ga banansi ne batambuze emmotoka za banansi ne bakozesa amalwaliro ga banansi ne balinnya n'ennyonyi y'abannansi omusolo is not the only way of getting direct money from people fe wanduli kuchi zero vision muli ku kitabo script kikwate muzungu kye yakuwandiikira Uganda is better off with low taxes, not 66% taxes. Tutya nti Uganda is landlocked but land-linked. Kitegeeza eina cohesion ku market si wano wammanga. Nti omuntu aina holder company ng'agitadde Masindi, Hoima, Noya aina attraction okuva mu Northern Uganda ne South Sudan. Ne roots eze Congo akakatale ko katusobola okukasavisinga kendeze emisolo mu kifo ky'omukongo okuflyinga agenda agula ebintu e Dubai abijjewa olwo sente azireke Masindi sente azireke Hoima sente azirekawo wonna ebyo economy bweti bwe sparinga neye kuzayokka nga tonyunyunse bannansi okuba bannayuganda bayiiya naye mu kuyiiya tetulina kubanyiga ate bagoba bugobi kyekiri kyegambye ate n'omulimi kwati oli ejjaga dola tunazijjawa export kiri kye nagambye abalimi tubagatte tuleke kwogera bwogezi ku value addition naye gavumenti ku bulwa bannansi ekwate sente ze tu front loading amafuta ekole factories nga ziri run by nationals abali skilled. You see honorable kyogedde kinjizukiza ekintu kinayogera ku mpewo wano tulwana ku stabilizing amawanga gatuliranye yes naye nga practical tetulina kye tutundayo zero to stabilizing amawanga gano ne tu creating ate amalala opportunity okugenda okugaggawalirayo kakati mu kyenneebaza government eno kwe kubeera nga teri reckless kuleka mawanga malala kubeera unstable because obuzibu bwa influx of refugees bujja waffe ne refugee policy ennungi for sure omuntu yenna adduka ekibambulira kiba kirungi okumwaniriza open door policy ennungi I absolutely agree with it kubanga mubbo mujjiramu abantu abalungi ate temuyina n'azanyira ku national team simanya kapolodoski kakati mubbo mulimu abantu abalungi ennyo mubbo mulimu abatali balungi naye n'abalungi ennyo bangi naye bukirala mu kino nti yeeyo kye nagambye nti the vision shared by the entire country nti omumerika bw'agenda n'ateeka emmundu mu kifo agamba amafuta gonna tugatwala kiri kyoyogedde kya Trump ne yandibadde concession agreement between Uganda and South Sudan ogenda okuprotectinga South Sudan nti ku mafuta ga South Sudan Uganda efunako 30%. We are coming to stabilize you, but how do we benefit? Kutya mpozi nga abagagabana bantu sekinoomu nti these are contracts zo tulino zitwala nti train yaffe amasannyalaze mugagula kuffe there must be a cost sente zino zizotya Kejimune Somalia ne Congo kati nze kugambye Trump yagambye just your boss ayinise endagaano abaddugavu ababadde balwana Congo yamuwadde ebyobugagga bya Congo byonna 1 cobalt yamumuwadde 2 all the rare earth minerals of Congo were signed away concessions to American companies direct ezendagaano zo zaalumiddewo diamond uranium lithium ne silicon ebyo bye bikola essimu bye bikola emmotoka y'amasannyalaze bye bikola emizinga egirwana bye bikolera mu tanka ate ne iron ore amwagala remember grade 1 iron ore grade esinga ali Kabale mu Muko ne side eri ya Congo mu nsi yonna Congo yeah that's it era yagambye aba Australia get out
get out mugende. So luli bajja batubuulira nti abo baneddi kati bakwata omuddugavu n'alwana ne muddugavu munne bone bayingirawo Kabaleega ne Mwanga ne batulwanyisa bombi ne babakwata basajja batu ne batwala ne basiba ne batwala Kiwedde. By 1950 abazungu baali bategedde nti Uganda erina amafuta. 1950 by 1950 ngati tunafuna na bwetwazi. I'm telling you, by 1976 round about that report weyafulumira Idi Amin had to exit because Uganda yali emaze confirming nti amafuta egaina ready for extraction agali ku industrial scale. Nyinawe njagala mbabuulire ensi etaliimu kya bugagga teyinza kuba na lutalo. Gwe gyogere nga teyina bya bugagga. Somalia erina amafuta. It is the gateway to Eden. True. Iran erina amafuta. Iraq erina amafuta. Syria erina amafuta. Lebanon is strategically located next to Israel. Naina ye ina rare earth minerals. Ate mweyo Southern Valley. Genda maso. Ate wano mu Africa nsi zino byobugagga nenga tewali lutalo. Mali. Barasha bange mba. Burkina Faso no mwana gye yakatwala. Ina rare earth minerals. Ina manganese. Babadde bayikirizo wa Namibia. By the way, Namibia ina deposits za rare earth minerals ezisinga yazudde gold belt nene n'amafuta yensi yoke yakoze ekyafaayo eyagambye mu America nkutadde ku blacklist ya visa mudemo muzisabe bupya oyo mukyala tasaaga namala n'abagamba education ku buli mu Namibia paka mu university ya Bwerere nti omuvubuka katunda ali ebuwama alimo obutunda kuyiike ne bukulira emyezi 5 najjamu ensawo 3 buli wiki oluvanyuma lw'emyezi 5 nayingiza milioni 1.5 kitegeeza akola milioni 6 omwezi. Can he be a good model for the country? Kakati obono ali middleman wakati w'okugula embuzi n'abazitu atunda embuzi kati bonga nti kungwa ina capital wa milioni 2 sisobola muga agenda otekatandike farm olime kinene takisobola naye kungu bwaba ne mentorship eyo muga you can be a middleman tie laba atunda embuzi suubula embuzi 10 ku mitwalo 18 okay olweggulo otunda embuzi ezo abazaagala emitwalo 24 embuzi 10 emitwalo 4 gyoliddeko je mitwalo 4. Good morning money, good afternoon profit. Wow. So that comes from mentorship clubs zetuina nti buli mwana waffe omuto youth must get a mentor ali mu business. Oyinza n'omugamba no tonnatuuka ekyo togamba nti omulimu teguli